Webale kubera ngo chekumide ku mikutu gyaffe Fact Files 256 gena maso birenga o subscribinga ku YouTube channel yaffe ate nabakubanga otufollowinga ku Facebook Fact Files 256 gena maso obirenga era otufollowinga. Lili Pazzo wonna we wajje tusaba omukama akuddizeewo. Tukusabira mukama akuwe kyosinga okwagala. Njagala olaba omuvubuka ono Mukasa yasinira ngirikola ensimbire lya Lili Pazzo bwatyo naye avuddeyo kwegatta ku bannayuganda abalala abawaddeyo ke balina okusobola okutaasa abo abatalina kamere kamala mu kaseera akazibu kano mwe tuli. Yasiini ono atambuza bigere nga n'obusawo bwa kawunga obulya ddala kilo 8 azeetisse ku mutwe ne banne ng'agamba nti n'akamotoka kaabadde alina kakwata omuliro gye buvuddeko era nga kati akyali mu maziga. Lili Pazzo akawunga kano akakwasiza Mary Carol Recruit era ng'ono ye ssentebe w'akakiiko kano akaateekebwawo okufuna obuyambi bwonna okusobola okubutuusa ku bantu mu bitundu eby'enjawulo gye bali. Si yakuba shows ennyingi mu ggwanga ebivulu afuna bitono. Tayina concert gye yali akoze naye bambi yakutte akatini kaalina n'asobola okukawaayo. Ng'abayimbi ab'amaanyi mu ggwanga abakuba ebivulu mwaka ku mwaka ababeera ku posta almost bakola okuva ku Monday paka Sunday tebasobodde. Bwe twebuuliza mwe ba comedian temuyinaayo association yammwe esobola bakuŋŋaanyaamu ne tulaba nga mulina kye muwaayo omanyi oyagala tuweeyo ki kyandibadde kirungi nnyo abantu ne basooka ne beetegereza ani awaayo era alina kuwaayo atya. Most times agaba yo yagenda okuddizibwawo naye ffe mu kaseera kano tugenda kuddizibwawo ki? Nze ndowooza banditunuulidde nnyo ba politicians tebasobodde naye Lili Pazzo ku katini kaalina kwe yasobodde okutoola. Bannayuganda bannange mbasaba embeera eno weeba ewedde tujjukire nnyo abo abasobodde okutubeererawo abasobodde okukwata ku katini ke balina ne bagabanako naffe. Abantu enjala ebali bubi, enjala ejula batta. Tebasazeewo okukola kati kugenda kwabo ku geeti zaabo be baalonda okugezaako okubasaba emmere. Tebalina option ndala yokka okujjako okulumba be basuubira mbu balinamu kasente babadduukirire. Gavumenti eremereddwa okutuusa emmere ku bantu bonna abannayuganda. Mukyogerago gye murugayo ngali karantine embere ganye mulinza akawunga ne kagaana abalemi emigati mukyalina ne sente ziri emigati. Abavubuka kati abaali balyanga emmere ne beeyagalira mu nsi yaabwe kati basulirira migaati basiibirira migaati. Ate abayamba abantu abo gavumenti esiba basibe. Mutwazitunda tukoze ekisoboka kyokka mutuyambe oba musobola mutusibe n'abaana tuli akawunga ka poliisi n'obeera n'omwana n'omuwa mazzi. Abamu beewaddeyo bagamba oba batusibe ne famire zaffe tugende tulye ku mmere y'amakomera at least tusobole okubeerawo. Ye engeri yokka kati gye basobola okutaasaamu obulamu. Ate ababayamba ne babawa emmere gavumenti ebasiba. Kati ne neebuuza gavumenti abantu eyagala bafu eyagala kutufuga nga tuli mirambo kuba ate abayamba abantu ne babawa emmere basibe. Kati omuntu agenda kubeerawo atya mu Uganda muno? Sente zo bazigabana 10,000 empitirivu beegabanye obukadde 2 naye nga n'emmere ekyabalemye okubunya mu ggwanga lyonna bali ku biliyoni ne biliyoni z'essente. Biliyoni 14 basazeewo mbu bazikubemu billboard oba tunaazirabira mu nnyumba simanyi. Bali mu ggabana obukadde 2 naye nga ffe eno tufa enjala. Simanyi oba gavumenti twagala tuli bafu wene esobola otufugira sikitegeera.
nenga of course ababaka baffe abavuddeyo ne batufaako tubeebaza nnyo. Honorable Robert Kyagulanyi ayavuddeyo okuyamba ab'e China, bannayuganda n'abafirika bonna, naye tumwebaza. Naye nga ye embeera mbi, ebyokulya tetulina.